Kadaama TV tukyali mu ssanyu ly'Abakadaama Ssekadaama okukomawo nga Bassekadaama babadde abasinga gakolera companies kati companies ezo baba bajja ku mirimu nesobola okubeera nga zibasasulira tiketi. Olwaleero tufunye omukisa nga tufunye omukisa ogwa Kadaama ali olubuto eyabaddeko atunnyonnyole essanyu lyalimu ly'amaanyi nnyo. Ngenda kuteera ku voice note eno owulire Kadaama ono akunnyonnyola embeera bwe yali, akunnyonnyole kiri kitya, akunnyonnyole ku abeera aliikiridde ku ssente za karantiini, akunnyonnyole abeera aliikiridde ku banaasula, akunnyonnyola olugendo lwe nga bwe lwabadde oba ekintu nga bwe kyabadde. Njagala owulirize naye ng'essanyu lye tuyina era tusaba gavumenti eyongere okubeera ng'ekwata ku baana ab'e Jordan ne Oman nabo kuba tufunyeyo complaints nyingi nnyo okuva abaana bali Oman n'abali Jordan bagamba baregistaringa naye ennyonyi bw'ebanga ejja kuvanga buvi Saudi Arabia egende e Uganda bo bagenda kuva batya Oman bajje Saudi Arabia basobole okubeera nga baconnectinga n'eyo ennyonyi then nabo baagala okubeera nga bamanya ddala details z'ennyonyi zigenda kubeera zitya muveeyo mbabuulire nti ennyonyi bweti egenda okutwala abantu kuba waliwo audios nnyingi ze bafuna tebamanyi waliwo n'abagamba basikume ssente mu bibinja by'abantu 5 bagamba ekintu ekituufu oba si kituufu. Tetunnavaayo na vidiyo tetunnalabayo muntu atucontactinga Kadaama TV tubuulira naye nga twalyetaagisiza ekintu ekikwatagana ne ssente nti omuntu ayagala bamusikumire ssente tuba twetaaga omuntu oyo gye oyogere gwani okola ngaani ate otuwe na vidiyo yennyini abantu babeere nga bakulaba. So kambawe Kadaama ono omusanyufu ennyo okubeera nga yakomyewo e Uganda abadde takisuubira ne kakati ali ku Douglas Villas Hostel mu Kikoni. Bannange sibakikiza mbu nkomyewo Uganda bane saakikiza nti nkomyewo Uganda. Bannange omuntu awonye obwakadaama ate butunyize mu covid eno kontrakiti zaffe zaggwako obusente baabusala sinza abadde olubuto inkoowa ebigere bizimba bankozesa ne bagamba mbu okoye bakunyiigira olina okukola emirimu nali nasabadde okudda nensaba ogwasooka ne baŋŋaana nensaba ogwokubiri ne baŋŋaana bwe nazzeemu okusaba ne bagamba nina okusasula tiketi baŋŋambye ya bukadde 2,300 tiketi nengisasula ne bantikka bwe bantisse mu kudda ku nnyonyi kwabaddeko bannaffe ate kikwewuunyisa ffe abasinga twabadde ba mbuto bennabayanga balina abaana obuto n'abavubuka abamu ne batutikka ne tutuuka Entebbe. Mu kutuuka Entebbe twasanze kiri wali nga batusaba ssente eza hotels nga batugala tulina osasula ssente za hotels twa mu kalantiini mu mahoteli nga tulina ssente tubadde tukola tebereza ssente zonna tubadde tusindika e Uganda buli kaseera ke tufuna tusindika e Uganda tumaze emyezi omusi ng'ena nga tetukola ssente zonna tuzisindise nga twazeemalako nga tetulina ssente bannaffe abaakolamu abo ababaddemu ne mu ssente be bagenze twagenze okuba vaani zibakima bo babatwala ffe ne batubuze tubagaa tetulina ssente kyebaakoze ne batufunira kosita 3 bwe batufunidde kosita 3 ne batutikka ne batuweerako patrol 2 eza poliisi nga ze zitugoberera kati nno obedda bajja mu kkubo batuceekingako we bayimirira batuceekingako nga we batubala ne batuvuga paka Mulago Mulago twatuuseyo essaawa 4 mu kutuukayo essaawa 4 batututte eno Mulago ku paramedic school nga batuwa ruumu ng'erimu butanda buddeeka bukalu nga kwe baagala otusuza tutuuse tukooye tewali kyakulya tebannatukkiriza kulya ne we tutudde wennyini tebasobola kukkiriza dde ogenda ofune ku mazzi nga tebasobola bakambwe banenga tukooye bannanga abamu nga beebasawo mu kompawundi beebase mu busubi beekalakaasiza baganye okusula ku buddeeka obukalu kati baddamu ne batubuuza oba waliwo alina ssente za hoteri abaana ne bagaa tetulina ssente za hoteri kyebaakoze batugala tuddemu tulinye bbaasi ezatuleese kati bwe twalinye bukositawo ne batuvuga mu kutuvuga batuleese Makerere Kikoni waliwo hostel emu bagiyita Douglas Villas Hostel gye batutadde ate era bakadaama abasingira be baleeta abatalina ssente gye babateeka batuleese nga tetulina dde n'ekikumi kye tubawadde
ne batuwa emmere ate nga waliwo n'ew'okusula bulungi nnyo ne tulya emmere naye ebirala byonna ebiddirira abantu baffe twabawuliza twabagambye dda twakomyewo tuli wano twebase tetulina kyekiseera naffe bakadama tulye ku musolo gwe tubadde tusasulanga kyekiseera tulye ku musolo gwe babadde batusalangako banneeka tweyagaleko ffe twebase tetulina kyakukola ate tetulina ssente batutadde wano mu kalantiini nnaku 14 naye kyonna kyekiri kasita tuli balamu paka we banaatuta teri kubasasula kyekiseera tulye ku musolo gwe tubadde tuwanga